nga akakiiko katandika okuwulira obujulizi okuva eri omubaka wa Bardege Layibi Ojala Mapenduzi, owa Soroti West Jonathan Ebwalu n'abalala. Ssentebe wa Coab Katuntu asoose kubategeeza nga akakiiko bwe katalina buyinza kusalawo oba Zzaake agoba kuba komishona newankubadde nga kino kye kimu ku ebyo bye babadde basabye akakiiko okusalawo. Nga beesigama Katuntu namba 84 ne 85 obulambika olulimi n'enneeyisa y'ababaka mu mateeka gafuga palamenti. Mapenduzi ne banne bategeeza akakiiko nga Zzaake bw'asaana okukangavula olw'okweyambisa omukutu gwe ogwa Twitter n'akozesa ebigambo ebivvoola amyuka sipiika Mityana Municipality ne palamenti. Bano bategeeza nga Zzaake bwe yattattana ekitiibwa kya palamenti n'aniita Amongo ng'omuntu. In my view, the action of the honourable colleague amounts to gross misconduct, indiscipline and misbehaviour on the part of the member. Indeed, it was aimed at lowering the character of the Speaker and the reputation of this Parliament. Wabula ababaka batadde Mapenduzi ku nninga annyonnyola oba amateeka ga palamenti ku nneeyisa n'olulimi olukozesebwa ababaka gakoma mu palamenti oba n'ebweru waayo. Speak about order in the House 84 and 85, I beg your pardon. Behavior of members during debate, that's part 13 in our rules of procedure. Would you like to relate your submission to the matter in the rule that you are quoting? In this, I mean, if I'm in a market somewhere in Nakasero and I make a statement there, when does it become unparliamentary if I've made it in Nakasero? It talks about at all times, whether in the House or outside, because we are members of Parliament and we took oath and we are guided by these rules. Abakera babuzza Mapenduzi ne banne oba tebalaba buzibu n'ebigambo Wanita Amongo byakozesa ku Zzaake. Zzaake byagamba nti byali bimukudaalira nti yawangula omudaali mu mpaka z'emisinde gy'ababaka ba palamenti za East Africa newankubadde ng'agamba nti yatulugunyizibwa. Kyokka Mapenduzi ababaka abategeezezza ng'ebigambo bya Amongo ye bwe bitamukwatako. Mr. Chairman, my concern is not about the statement of the Speaker and how offended the Honourable Zzaake got after the Speaker made utterances. My concern is that even when you are in the middle of the worst situation, you have to remember that as a member of Parliament there are avenues provided and we have to stick to the rule. Wadde akakiiko Zzaake kaali kamwadde olunaku lw'enkya abakatuulako abasabye abasinkane ku bbalaza ya wiiki ejja. Habert Ziwa, NTV Akawungeezi. By ourselves.